Nkubuzaako nate mukwano gwange gwampuliriza wano ku Project Media TV webale kumpuliriza mukwano gwange watandaba kusubscribinga nkusabye okikole mu bwangu ddala tusobole okutusaaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo mukwano gwange gwampuliriza ali e Dubai gwe ali e Kata ali e Saudi Arabia yonna gyosinzira kubanga ompuliriza oli w'amaanyi nnyo mukwano gwange oli wa tabu nnyo nkubuzaako gyebaleko gyokolako webale gyotusaako engalo mikwano gyange abalungi natera nzize neera okubaweereza nga nsinzira wano ku Project Media TV television yaffe enganzi mikwano gyange akaseera kano natera nga nkyakutusaako amawulire g'omubaka waffe amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad mikwano gyange ffe twewaddeyo okuweereza okutusaako buli kimu ekibeera kyakagwawo buli kimu ekibeera kyakatuukawo mikwano gyange olunaku lweggulo nabategeezeza ne mbagamba nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu president waffe yavuddeyo nategeeza nti n'ayogera n'agamba nti embeera ya Segirinya Muhammad si nnungi nakamu nakatono nave nategeezebwa nti ali bubi nnyonyonyo era yeetaaga okuba nga adduukirirwako mu bunnambiro asobole okulabika nti obulamu bwe budde engulu. Pulezidenti waffe owa LOP yavuddeyo n'ategeeza n'eggwanga nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agezezaako okukozesa abo abaprisoners wardens baani bonna abakulembeze bonna ab'amakomera okulabika nti agezaako okulabika nti atulugunya abo bonna abaana ba opposition. Naye ate yagenze maaso n'abategeeza n'abalabula n'abagamba nti mwegendereze kubanga era nammwe mujja komenkereza nga temuli naye obanga nammwe abeefuulidde kubanga mmwe abakozesa bukozesa nga bonakwata ekisimula n'okikozesa n'omaliriza n'okiteeka eri ebbali kubanga kiba tekyalina mugaso gy'oli ne pulezidenti wammwe Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bw'agenda mu maaso ng'akukozesa ng'akussaamu embeera ey'okulabika nti otulugunya naye ate nabo tebeerabira nti ekiseera kyabwe kigenda kutuuka nti nabo bajja kubeera nti nabo abeefuulira. Mikwano gyange ago ge gamu ku mawulire genjagadde okutusaako oba zizimu ku nsonga zenjagadde okutegeeza oba okutusaako enkya y'olunaku lwa leero. Mikwano gyange nagenda mu maaso era nategeeza nga wenda bannyonnyoddeko wammanga waggulu awo ne mbagamba nti yageze mu maaso nategeeza nti ekigere ekyavunda kyali kimu naye ate n'ekirala kigenda mu maaso n'okuvunda agezaako n'okuweerezaayo abantu abalala abali kuludda oluvuganya kuludda olwa gavumenti oba luyite olwa NRM n'abagamba bagendeyo basobola okulaba nti abamu bamugamba Honorable Segirinya nti mwana tuweegaane nupu jegane oveewo jegane osobola okulabika nti obulamu bwo oburescuinga obulamu bwo obununula naye abange ekibuuzo ky'olina osooka okwebuuza kiri kimu nti newankubadde akedde ku makya n'ajegana mu kiseera kino mu mbeera gy'alimu kati ssaawa zino eyeraliikiriza buli omu eyungula amaziga abeera anaatereera kikibuuzo ye abaaye lwaki wobanga omuntu ogenda kumuyamba lwaki tomuyamba nga ggwe kikibuuzo kyo nkikulekedde mukwano gwange osobola okulabika nti naawe okirowoozaako osobola okulabika nti naawe ogera maaso n'okyogerako oba n'obaako kyoyogera ku nsonga eno naye mikwano gyange ye Honorable waffe gwe tumanyi obulungi oba president waffe omulonde president waffe omulungi owa LOP Kyagulanyi Ssentamu yategeezeza n'abakuutira n'abagamba nti abange mwe mugende maaso n'okulabika nti mutulugunya abaana b'opposition naye nammwe ekiseera kyammwe kijja naye nammwe ekiseera kyammwe kigenda kubaawo nga nammwe takyabatunulako takyabakubako yadde n'eriiso n'erimu kubanga engeri gye batulugunyizaamu omubaka waffe amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad omubaka waffe owa Kawempe North embeera mikwano gyange eyungula amaziga embeera mikwano gyange mbi nnyo naye katwongere okumusabira mikwano gyange nze ffe tetugenda kukoowa wano nga tusinzira ku Project Media TV okulabika nti tubaweereza oba tubatusaako amawulire agafaanagana bwetyo oba agali mu ggwanga lyattu Uganda. Mwebale nnyo okumpuliriza nja kuba nkutusaako amawulire amalala tovaawo.